lunaku lwali lwa mukaaga twaliko saidi z'ekiwoomya kaliisi zaawo ngawo we twali badije Deuse ewa omugenzi Musoke abaana n'abenju baali bategeseewo okusabira abagenzi nga bomanyi nti omwezi ogwa Novemba mujjukizibwa okusabira abagenzi mu mbeera yonna kati n'abafamire eno basobola okuba ate nga bateekateeka bulungi nnyo waliwo ekitambiro ky'emmisa bwe kyaggwa n'enteeketeeke endala zaaliwo nnyingi wano nno era ne DJ Deuse naye mwana mu makaago naye mu nteekateeka yayawukanako ne bannabitono ab'enjawulo abagamba nti balina kye babajaguza tugeze oba ojaguza myaka 10 n'ogamba n'otimba n'obayita bajje kati Deuse yegatta n'abafamire naye n'ateekawo enteekateeka ye okujaguza emyaka 2 ng'akuba endongo ng'ali mu ndongo mu bbendobendo ery'e Masaka yeebaza bonna abaamuyambako mu ndongo eno okutandika baaliwo bangi nnyo era mu kisaawe ky'endongo omukulu omubaka we Kakuuto Jofeltaya yaliwo Mbazira Tone yaliwo waliwo omukulu Sansa owa Viba Sounds yaliwo Deuse gye mwasinga okuba ate nga mumanyira be yatandika nabo be yakolako nabo bakwana bo okuva ku Super Sounds omukulu Katumba waliwo n'abala bangi baaliwo mu nteekateeka ne badijje ab'enjawulo basobola okuba ate nga baaliwo ebimu ku ebyo byasobola okuba ate nga byogerwako DJ Deuse yasobola okuba ate nga atubuulira engeri gye yasobola okuba ate nga atandikamu bangi okuba ate nga mwamumanya engeri gye yavaamu ekiwoomya kaliisizo paka we yayingira ebbendo yayingira kibuga Masaka kyali kitya amanya n'eddoboozi z'ekijju Deuse asooka olugendo lwange luwanvumuko simanyi oba nyinza oddimalayo banasooka kuwandaalirako kasaali awo obayita owa maama Jono wenabeeranga awo Joseph oliwa kisooka gye waliwo muganda wange wano okuba Joseph simulabi ebamu abantu wala mu kibuga ono ajja n'ajja n'aŋŋamba bwelaaza tugesagenda Masaka ebanjiryawo ono ne Joseph ono yeyanona nga balina Joseph e Masaka entandika okubeera Masaka kati Masaka gye nabeeranga waliwo omukulu tunasiŋŋaana omuyita Apolo aliwo odde oli muzeeyi wa kuba ate otwatandika tewali muzeeyi wange kati bwe natuuka e Masaka nasooke ku hoteri ya Nkisanyi kuzirimala ye maama w'omukulu ono Apolo kati waliwo maama wange omuto Flora najja naye neneeyongako ne tubeerawo ffenna era waliwomuko omukulu oyo naŋŋaana nali embeera nnyo ewegala alina kompyuta mu nnyendo aya DJ Deuse nga weze emyaka 2 mu ndongo ye teyategese kivvulu yategese mukolo gwa kusabira bakadde abagenzi mu mbeera eyo wabadde kulya kunywa kyayawukanye nno ku badongo ku bannabitono abalala baali badde bakakoppa DJ Deuse endongo azitandika atya uliraga olugendo lwe kati Apolo ono nga talina tabbu n'aŋŋamba nja kujjanga ogireeri ojjako na wano ku dduuka ewange era nenkikwata nembeera nga nenjawo ng'abeera owa Ssaalongo ku Supasaalongo te nga tankotogera nayo n'antwalayo nga byayiga okukanika yabiyigira ku ssente ate nze nga mbikopera buyiriiri manali atuginika tumina wa Ssaalongo okukanika oyo maama mudduze gosooka gye tugende mukulu ono Apolo n'antwalayo nengeri ebyokkanika mpolampola weekyo ate ne mu music aŋŋamba pino bagyota bati kino bakikola bati bati bakikola bayo bati oyo omukulu nga yabikola ki yabiŋŋamba naye mukama mulungi awo omukulu Sansa badde njogerako naye awo kuba mu lugendo lwange mwali nnyo ankwiteko ebbanga ddene emyaka ndowooza nga 15 nga ntambula ne Sansa Viva kuba nsinze okuwangaalira nga mpawula kino gwafikaana gwe kino muzeeyi wumo nali mumanyi mukwano gwange kino waliwo oli muzeeyi we yali akola leediyo Peter yakyabaayo oyo naye mukwano gwange najjangayo ewammwe nga Mr. Sansa yabiŋŋamba netubeera baluga ate yagenda okuba nga wawali bbaale naye nga twelinako eŋŋanda netutambula bweti naye owayitawo ebbanga ate omukulu oli najja ne mukama wange era yamukiikiridde kuba mukama wange mulwadde abaddeko ekicupa ennaku zino zonna mulwadde abadde mulwadde ngaate naye mulwadde kati omukulu oyo yamukiikiridde gajja kutuusa obubaka bwe obwa Ssaalo ojja kujjayogereko ku lwa Ssaalo kale ye embeera bwe yali bwetyo DJ Deuse n'atugamba emyaka 3
Ketu. Yalowooza mbu byakiro nga omanyi eby'endongo anaye yadde amanyi byakiro omukulu DJ Salo waddye muke anaye naye ali kujja DJ Samulaayi DJ Tony Bandi Sona Benya naye ali mu kutambula esimanyi naye ebyamasimu buli muntu akola abaayogera kino naye nga bangi nnyo bangala tubadde tumanyi nno byakiro tubadde tumanyi byakiro yatusoobe Angabi nze ngenda kujja kubira bantu ndongo kiro ensana omukulu tutakola kisobodde okugibeera naye olugendo lwange lutambudde bwe lutyo ndi ku Ketu akawangalako ndowooza emyaka 3.5 naye tutambudde bulungi tuzimanegageze kale bwe kyali bwe kityo ku lunaku olw'omukaaga twali Kiwoomya ekaliisizo eyakiikirira Ssaalongo Kimera omukulu Joseph Sembatya naye alina obubaka bweyasobola okuba ate ng'awaayo ku nteekateeka ya Deus eno ng'aweza emyaka 20 mu n'abantu b'ekyalo kino era kisitejja kuba paka oba ssaawa 5 egw'enkya twali ebivuba tinakamu endongo yakuba paka ku makya badijje bonna abaakabi balatiso bonna gwe buli dijje g'omanyi bonna baaliwo abaasobola okuba ate nga babaawo ku mukolo waliwo Hassani mukulu Hassani wa wano Kibindi akanikazi genereeta alina obubaka naye bwe yawa musajja wa mpisa musajja mulungi nnyo nkologanye naye ebbanga ddene okuva nga tukyali kuviba tubaawo ne tugende wa Ssaalongo Ketu era bannaye Ssaalongo mutwebalize nnyo muko Joseph kale bonna bali mu kusiima busiimi Katumba DJ Katumba wa Super Sound yaliwo naye netwebaliza nebale nnyo ekuli badongo nga bwemutulaba wano amanya n'eddoboozi bampita DJ Katumba kadidde ku Super Sound kwenkulidde abantu bonna bajjanga ne balingiza nga babeera mu bukate naye nkaddiye myaka nno njiridde netwebazizza nnyo Deus tukuŋŋaanya ekitali kyamu kyesikolangako nze nandibadde nkikola naye mwebale nnyo okubeera obumu ate tukitwalire ddala mu maaso kibeere bwekiti baba Joseph twebazizza nnyo okubaawo Ketu ndowooza erinnya lyekya tuli bumu Deus kuuma omulimo kuuma emikwano kuuma abooluganda ekisinga obukulu kuuma Buganda Uganda bwe libaamu kano terina kyeyinza kuddako naye Katonda atwebazise Katonda tubeere bumu tubeere bwekiti n'abataka ne badijje kale ye Katumba bwe yasobola okuba ate nga ayogera owa wajjayo yaliwo amanya n'eddoboozi bampita People Systems nga ndi director wajjayo Sounds okuva Masaka nze siringi nnyo naye nga Deus ono kyakulabirako kinene ebirinze okutandika omulimu gw'ebidongo siina bingi nze byakoogera kale People Systems eyambadde uso okutandika endongo bamuyitaani Apollo balabasinza ne wanjabo ne basebo nyagange bantako ansinzira munyeno nze ndi mukwano gwa Deus komya kubeera mukwano gwa Deus ne taata wano Makada nina abaana wano era Deus aba mutabani wange naogeka mutegeera nti mutabani wange kyayitako emyaka egikwata mu mukaaga wa musanvu temuwaana nti owakwati mutabani wange yedwa muwaana kati naakumanya nti mutabani wange kale emikwano gyali mingi waliwo no Kalo Chika Boys naye yaliwo nempimba mikolo bw'otimba emikolo otuteekana bamyozi bw'otimba emikolo osanga omufuuyi abange temba baluganda osanga watenti n'ow'obutemi temuba bamukwano bannange mbeebaza ab'ebidongo okubanga muzze bwe muti temuyiwawo omubiri kakwetegereza munno waba atuyise ku mukolo teekemu mu bwongo nti gyalakoze eki omuwa obudde neera kubanga mu badongo bonna abayalondayo nakolaki nakuyita teno mu batindi ekyo kyanjawulo bakulu mukiraba kale yoyo Wachika Boys naye yaliwo waliwo Alex naye yasobola okuba ate ng'awa obubaka bwe nebaza Katonda kulwaba abalemeza tamina genda kukira bali wano kazi bajja kakaleka genereeta ata naye yatujjanga ku kkubo amanya gageze buli muntu ali wano mu sekita ejatayi njagala buli omu yeetuka twebaza Katonda ntisinga gye tutandika tekitagenda kukoma gye natandika nensabira abagenzi waka ekikakata naye Deus bwe yaŋŋamba tulina okusabira abagenzi waka natutukiramu twebaze ebyo tubadde badatulabamu banaye katugenda tukifuna ate ne twebaza Katonda abadongo tufunye emmotoka kale
yembeera bwe yali emikwano gyali mingi egyayogera naye buli kyaba agenda okukola mbuuza oba n'ambuulirako kale mukwano gwange nnyo neema mbuze ajja n'abuuza kiti ng'obuze bintwala naye tulabomu naye bazadde wese okubanga nze ebbanga lye mulabidde emyaka giri mu 10 naye suulirangako omuntu ayogera ku Dewsmith yamulemeredde. baali bangi ba DJ benyiza okuba nti ngagamba DJ Bruce owa Nana Events yaliwo Engineer Kamada owa RB Events manager yaliwo DJ Ratso wa Fimbo yaliwo Sanso wa Viba yaliwo DJ Katumba waliwo Junior wa Super Sound bangi nnyo DJ Waswa owa SS Sound nkugambye abadongo baali bangi nono yaliwo sikyali gamba nti ndi mugenyi wano ndi waka era bwe ntuuka wano Kyakanyomozi sigaa nti ngenda kumba Dewsi wano nafuuka mwana wa waka ebbanga ddene lyempanagadde ne mukwama wange oyo Dewsi oyo yeyandeeta okumanya eno Kyakanyomozi nempangaalirayo ebbanga lyonna nenfuuka wa waka ate era bwe ntuuka waliwo wa Musawo Patrick wali ewa Misi neyo wafuuka waka kati kwina ekyalo bondawa mbeera waka nze Walusindi Basi wamanya naye ngerinnya erikola ssente kuba ku mizindalo gy'owulira oba ku TikTok ng'oseereza wooti abaka b'omuzindalo bampita Kedi Master MC mpeereza ne sound ye neyabeene Ketibent Sejudi tuyanze